Mark, Chabasafama, www.cbsfm.ug to streaming live okwetolensi yonna yonna buli wonna. Ayanza kayimba bakaita ningo moroge ampuliriza beautiful sounds from the diva herself. Yeah, akayimba ningo moroge abasinga one of those songs izisula abantu mulava chokanga nyini kayimba tali mulava kala agenda mubavamo kale Naava simanyi awa ndoza I'm singing a lot of love waneno abantu batandise okulaga nti mbutufu babadde kino bakirindiridde no for the artist badde bamulinze tebamulabako gumu ku bantu abeekweka abatalabika weekwekwera ddala abantu oba si kyo mubeera eri waggulu eno wansi waffe ojjayo katono omanyi kisinziira kubamu mbeerawo but sinza ali awo okenda gye batakuyise era nemulisa sirina that kind of like that's not my character wembeera mu kifo I keep my cool nengenda kugamba for example mikolo egyo nengenda nenkola kyalina okukola nenvaayo so ensonga lwaki tolabikala si creating a nyoti kavuyo nti onze ne entourage nze n'abantu bannetolodde tuwogganye no okay kale Naava gwe omu kwabo in fact bw'obanga si gwe wekka akyayimiridde ku bantu bonna abali mu Tusker Project Fair gwe muntu akyayimiridde it's been a while emyaka gibadde mingi nnyo season kyeyo gye wali mwaka ki 2008 28 TPF2 season eyokubiri emyaka egiseewo ddala nga 10 na gijo gwomu kwabo bakyayimiridde kati you didn't see that coming. I thought I would be doing some other things birala era nabwe nava mu Tusker Project Film naye manyi ngenda kukola bintu birala nnyo like but waliyo nga muyimbi for real kati bw'ovaayo kyekikulowooza nti ogenda kukola birala ngamba kale experience ewedde kinali njagala kiwedde neetegedde bwengwa let me do something else. Wali opulaninga kukola ki? Mirimu bintu bwe bityo like ebibyo ebyange bitali mu spotlight kitegeera kubanga spotlight yali si kintu kyange tewali wa butaala nnyo wa butaala nakati fine omuntu awasooka okulabira Naava Grey mu Tusker Project Fair but olugendo lwa Naava Grey sisuubira nti ate lwatandikirawo luyina emabega gye lutandikira. How do you come to be a part of this? A part of the Tusker Project Fair? Yes, sure. Like we were a family of 5. We lost a brother, but the entire family was so music related. My sister is here. Okay. Kugamba chali ky'ekintu kyaffe naye nga bo I'm looking up to them kubanga bo bali perfect. Yonatera okuwandiikako? Yes. You've told me about her. Yeah. Kakati nga I look up to them nga ndaba bo ba perfectionists ku kintu kye bakola batuukiridde. Yes. Nze nga ndaba okyali weewe. No, nina kukola birala maybe nagenda bank nenja sente za bank but I didn't see myself in that position. Naye what took it said where I felt like I was so bored with life. Bulamu nga bukubba watu obutegeera. Yampulira bukimu kimbowa. I'm one place jakola ekintu ekyo. Kati that's the same year we were announcing ebya TPF. Let me just give it a try. Did you tell anyone as you were going? Of course I told my family and they were very supportive. Go for it, just genda olabe kale Georgia, just go and do what you have to do. So I went for it. I didn't expect to go through. Were you practicing before going to Tusker? Means professional? Yeah, nayenga sigenda nti obandi mu studio just nga obeerawo nti kale namuga tuvibinge kana akayimba ni section kale let's just play around with this way twali because music was a hobby. Something that a favorite pastime, genda noga chomaliramu obudde. Okay, how was the experience munda mu house?
It was a very kind of, for me it was shocking, terrifying. At the same time it was an eye-opening experience. Kubanga nali siberangako mu enclosure. Abagalidde omwo temulaba family. It was crazy for me. Naye kugamba nayiga bingi mu kaseera ako kennyini akalimu obuzibu obungi nayiga ate bingi kugamba waliwo ekyeggula mu nze ekyali kikola kitya waliwo omuntu Naava yali yeekwese munda mu ggwe Naava yali panze I never knew I could write my own songs mwekyo mu experience eyo mwe nategeera nti I can even write a song nsobola okwewandiikira ennyimba I could not produce like nga simanyi ebintu bikwatagana production yonna nga tomanyi naye nagenda okutuuka ewaka nga I can do my own production nemanya kino kigenda wano njagala kino kikole kivuge bwekiti era nze kati bwengenda mu studio sibirekera mirimu sigirekera gyonna togenda na vibe ya producer gyafuna yosooka muwakaniraawo ne tuyomberaawo paka wetutuuka kuki kukkiriziganya kugamba it's a passion that I cannot explain kubanga bwe kitandika era she's always there when I'm in studio bwe mba nabadde gloomy the entire day ne tutuuka mu studio sitegeera what the mood starts to, you lighten up. I lighten up. I'm like, by the time I leave, it's like I should have been here before. You understand? So it's a whole, I don't know, it's something I cannot explain, but it's magical. So voilà. Ovaayo byonna nga bwe byatambula, ova mu Tasca Project Fame, byonna nga bwe byaliwo, ojja mu nsi. Bamaze okuteekateeka bakuyigiriza olugezigezi, mujjukira olugezigezi lwe mwava nalwo mu nze salina waliwo abaali abakabi kubanga ffe baatugoba maama wavaayo nga tonatuuka ku final okay ovaayo omaze okuyigayo byoyizeeyo otandikira wa ngenda nteekateeka nkola byange nkola emirimu olwo oyagala okudda mu ggwe emirimu gy'obeera tandika okwambala obugaalubindi neyongere ku masomero bikyewe bityo mba nkyali awo nga of course some people are watching in Uganda manyi tuyinza kumanya nti bantu bali bakulaba until you get there buli omu akuyita kakati mba ndi awo ngenda kukola byange ngafuna phone calls from several artists during that time Alpha, GNL na connecting ako Steve Jean because nzijukira akaseera ako yali yetaaga backups for his yalina concert Steve GNL. Okay. Steve Yach handling. Yeah, the producer. GNL na mpita ne tukola I think it was a Navio show on Twitter. And then mu kaseera ako biggwa with your friend Wendy? Obalunga Wendy ebibye birala. Wendy twali naye twava naye kale mu Tasca Project Fame tugezaako wa message. Mu Eagles. Wali olumbye Eagles. Because of Wendy yayina vibe ye yayina contacts z'abantu so she's like tugende tugezeke so they wanted to form like a girl group nene kitakola kitavambulungi byomunga agenda bibye so na bakuyita through GNL you meet Steve Jean olwo obulamu bugenda butandika through GNL I met Steve Jean akubira essimu nti mbadde nkwetaaga tulabe what we can do. I remember that day nemugamba ngenda mu zoo ngogenda kulaba bisolo toyina budde sijja kusobola olwo olugezigezi lwava nalwo e Kenya negamba bana ekitibudde wanange saategeere ng'ekyo kitinda kyogeramu naye on the Monday I managed to go and because I'd rescheduled an appointment kwatiramu awo tudde bakayita ali b'omu CBS FM Mondays on Naava Grey beautiful as it is nga bw'okawulira ku Kyabasa Fama n'omukyala bw'afaanana wana ayambadde akabaita ka ame green kakala kakala ka ame green ataddemu ka scarf mu bulago earrings ze ziri ezo bazita bati ezo bazita bati ezo zezo za rawundi za goldi ne ataddeko ne glasses bulungi nnyo ngera omukyala bw'alina okubanga abeera ava wa vibe tayise kayise ne muganda we akayimba ako alina naye galubindi bwabali ab'olugezigezi
ataddeko mukikyala musiraamu bulungi nnyo yeebise bulungi nnyo looking beautiful as usual yeah wandi maama kale beebo betulina batudde mu studio za Kyabasafama mukyala Naava Grey bwe tubadde twogera naye tukyayogera emboozi ekyagenda mu maaso tugenza okukoma nga bamuyisa ayimbe abakinge up nenga yali alinawo programu eyokulaba ebisolo kati wakijjawa oba mu byonna wandigambye oba ngenda mu saloon oba asima ngenda kulaba na doctor's appointment watyamu alina level kwali ate wali ova eri wasinga olugezigezi naye nga still nga ndaba sinakola ng'owulira tonnasaanira sinaba. Okay. How did it go? Yes. We did some songs there, but era zakomeye mu studio. But kyalinga kyanyamba training kubanga twakula twogera nnyo Oluzungu. So so kyalinga okufuna kugamba okwegezaamu the accent how to articulate ebigambo bijjayo otya so ekyo kyatuyamba nnyo. So kati byo bifunira side ya Eagles. Okay. So kwalinga okuwagala olulimi ogenda kuyimba otya bwoti bwekiti bikitambula. So wetwatuuka Steve was like continuation. Okay. Did you finally go? Ebyazuwa bivaako? Ebyazuwa of course olunaku ne lutufiisa yali ayagala olwaddirira because I commanded. And he went. And I went there. Nempuliza ennyimba ezimu awo. In fact yalina producer gwe yali alese during that time yali Michael Mugisha. Michael Fingers. Okay. Nagamba kale kubanga nalina ennyimba zali nkoze Steve n'endala zinali recording gidde waka biki kati baziplaying ne bagamba nti. What do you mean then recording gidde waka? Nga nina like tracks, I lay out tracks. You yourself? Myself. Omanyi okuteeka one track n'ogiteekawo? In fact yalina cool edit. Kale nenkwata track n'engiteekawo n'ennyimbira kuli ne editinga n'ensalasala buno bwagala wano omanyi wekkaawo ng'osobola okugenda ne skeleton nga bw'ogyagala. Yes, and the sketch. I lay out and start to effects here biki wemanyi producer bwayi wegeziwaza niyagala n'okutuuka awo yali training mikwano gyange during that time abaali banzikiririzaamu ng'eddoboozi kyali fufu awo telinaba toneezuula sineezuula ndi awo kati nengende wa Steve nemba producer n'amunkwasa oyo n'agamba kati tulabe kyolina. Then ennyimba zinalinze nazo nali ndooza maybe we could cut maybe tuyinza okutandikira kwezi zagamba tezijja kukola zenkoledde ku Eagles nazo ne bazigoba oyo si yennaava gwe twagala okuzimba amaanyi negakolaki negasooka gakuba nejagala okukaaba. Okay. Naye omwami oli yajja n'azaamu amaanyi because he was from the UK nga ina track sawa nagamba tofaayo Michael Fingers nagamba tofaayo nina track si wano na playing track yanteredde before nteredde nagamba uliza n'oyimba olaba olina ky'osobola okukola katujja ku Kyabasafama 22 minutes zeganye essaawa 11 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero. Dictator Mark, Kyabasafama, www.cbsfm.ug to streaming live okwetoola ensi yonna buli wonna w'oli osobola okuba nga otufuna byonna weebiri. She even has a song with Kenneth Mugabi owuwo kajja kuba kajja maaso awo n'endala nnyingi nnyo zifumba zonna olina oziwuliramu emirembe zonna zinjibambe zonna nzoza tulina okuziddamu tuziwuliremuko embeera etambule bulungi zonna. Kale Naava tuli mu ssaawa yakubiri tubadde tuwumuddemu awo katiri
Omukyala asiiba naye era kirina okugenda mu maaso tulina okuba nga tutambuza embeera nga oyina ddiini naava gye mbadde sisuubira. Tuba tutambula engendo eyo tulina byosinkana nebikuleta closer ku Katonda nawe nosiima nowaguza okitegera so olina okwebereramu. I know. Kale embeera nga bweri ffe tukyanyumya mboozi era we twagendedde okuwumulako ng'omukyala bambi atubuulira olugendo nga bwe lubadde lutambula terubadde lwangu. Oyinza okuba totuulangako n'owulira Naava ono yava, oyinza okuba yava mu ggulu pa n'agwa. Ayina olugendo lwe yatambula okutuuka wano gwono Naava gw'owulira. So wetugezaako okuba nga twogera owulira bino otera kuwulira akayimba akapya simandeesa akayimba akapya emboozi oyinza okuba badde tofunanga budde kugiwulira kutegeera Naava atambula avaawa paka wano w'omuwulirira. Wetukomye nga avudde eri mu Luganda bamuwagadde Eagles emuwagadde bulungi. Afunye omukisa Steve Jean ne banne ttiimu yonna n'abamuyise batandise omukwatakwata Michael Fingers oyo n'aleeta ekiteeso ky'oluyimba yali nteredde track temuli yadde akagambo n'akabuulira awo kwe mutandikira n'agamba omanyi tofaayo togwamu maanyi bagalenze mpeddemu ng'owulira bazigobye ate nga gw'obadde ozeewulira nga ndowooza ziyinza okukola ki ziyinza okutandikirako yaeka tulina okutandika buto ntya kakati naplayinga playing beat yanteredde era infact agiyita happy song mpatulako empaala endonga ebeereyo emabega eri just plain temuli malowoozi aba playinga bweti kitange saamanyi yawo tandisa okuvibinga ebigambo bijja kyemmanyi tiwamu nawe naye nga eddoboozi lyali eddungi nga bwe tuliwulira wano kakati Steve yaliwo nagamba ate bijja kukola ebyo tebijja era teyabirinda n'afuluma omwami nagamba omanyi tofaayo togwamu maanyi wekera nokubaca next day to recording just that ye yakasiima ako kewayimbako alina kyeyawulira kakati nasooka nadde waka then I remember I was so down nengenda nensalayo rakabiri ewaka noziyita nsaba nga mpita lyrics je azikukkeko nalinjawo I don't know ebigambo nga biflowinzi like yadde nkuli wala nnyo ebyo bijja like even the second verse ebigambo nga everything is just working out ng'olaba nga magic for real kati nkera into recording just the chorus nga waliwo afuluma studio buli omu ayingira studio tagagifuluma akayimba kabawoomedde naye ngeri tunakuteekamu naki na verses but the chorus ng'ekolera buli omu tayafuluma Steve tagafuluma nga kintu kikuba ne Steve yali taakagaliddeewo naye oli bwe recording ebintu bye twateekamu awo byonna the harmonies and everything kintu nekivuuma kakati nagamba manyi kati ne bwoteekamu ndoza verses nozofunya zo already ozirina wazisalidde eraaka nozifuna buli verse n'eraaka yaayo netukola ki olimba ne luggwa ne banyo kubanga I think it was the very first song we recorded in the studio. Alibawani was like the third waliwo before Alibawani waliwo olimba makati but Alibawani was the lubaluggulawo ate nga lwebali the third song. Oluyimba olwo ne lutuuka n'okukola mu studio lwokka ekitegeera nti lwali lulungi nnyo the fact that tolina buwaluwa all of a sudden ogenda okulaba oluwulira yes naluwulira ku Capital nga bona ogamba nti tukyali mu studio ate demo yesanzeewa ku Capital FM during that time kati ndoza ne balowooza nti nsakoze eki gwe walutadde so balina mu studio bakafuluma esitegedde bakolaki CDs nasange kati nekiwaliriza ani
Michael Fingers okola ki okumakinga sure nti dema agitereeza amalirize bulungi nti yenna alina waakaddamu okufuluma abeere nga luli perfect. 2012 balutereeza in fact bali baluyita gwe nange taddemo then netutegeeragana ku nteredde tayite entuufu bakimasteringa bulungi ne bagibawo. olwo naava azaalibwa omuyimbi ono gwe tulaba yazaalibwa kwali bawaani anti ono yasooka okuyingira empewo 2011 yasooka 2012 yali nteredde n'avaayo. How did you feel olunaku lwe wasooka okuwulira akayimbako ku radio? Naava oli waffe ow'eddiini awulira akayimba ke ku radio omulundi ogusooka oli wayayukamu awo nedda si kuyayukamu but not like too nga bw'oli kati too spiritual then like compared to now a bit more than before because of the experience ezoyitaayitamu naye akayimbako kwegamba kyankubira was the very first time when bwe bamala okukama staringa kyali kiyitirivu. In fact I started to feel a different person nga mpulira ndi muntu wanje olwennyo kwegamba it was like getting into a new world different from what I was so used to. Closed doors obeereeyo okola ebintu byomubukutu toli wa butaala awo nga ndabira ddala kiki nyingira ensi ekola ki ensi y'amasanyu ekutandika okukwata si masanyu wabula kwegamba ensi gye mbadde sisuubira. While the parents are supportive of you, kino kye wali oyingidde abazadde baali bakisupportinga? By then mom was the Lord of my life. Mama ye yaliwo ebiseera ebyo. Okay. And she was so supportive. Really supportive from day one. God rest her soul. But she was so supportive. So supportive. Era nga yasinga nozimba. Kamu. Paka kati Naava gwe tulaba. How has been the experience? Oyinza ogidescribing otya? Experience ebadde as easy. Tebadde nnyangu kubanga oyingira mu nsi buli omu alina version yo. Onogamba nti buli omu alina engeri gyakulengeramu. Bakulabanga a sort of threat, bakulabanga omuntu omulungi kwegamba tolina kyosobola bajjako. It has been all in all generally kibadde kimolding into the person I am right now. That before I was a weak one. Otya nnyo ebigambo onaagenda kulowooza atya kati waguma omutima oguma nobeeranga omutima gwakaluba naye siri in control of myself before nga ono gyasika gyakolaki naye natuuka ekiseera nga I'm in control of myself nga bwegamba kino kinjagala kyensigalako oba oyagala ogamba ki oba oyagala ki kyosazeewo kyemba nsazeewo I became my own manager. Before kuguma mutima kukaluba mutima waliwo enkonge zaatomerwawo ziwobawo enkonge z'oba otomedde kubanga oze mu scene waliwo ebintu byokola not everyone is going to be happy. Okitegeera and I was I'm getting into the walk, the spiritual walk whereby oba okyali awo ogenda okufulaba ng'ofuna ku oyinamu okwolesebwa okwenjawulo bintu bwe bityo nga otegeera nti wano wooyita wano waliwo kino how are you going to manage n'okwekwata katonda egamba has been my protector. Gw'omu ku bano abantu abaloota ebigenda okutuukako nobanga abiraba I remember we talked about that. Tetubyetegekera nti ngenda kuba bwenti oba tobyeteeka nako wabula sometimes a situation chooses you. Embeera ekwerola nekulonda mu bangi noga kati gwe tuliko okitegeera kyengamba nga nofune ebintu nti maybe ng'olina obubaka olina okutwala awantu oba biyamba gwe so kinyambye okubeera
kinyambye okubeera nnyo kwegamba mu Katonda omuntu ayinza okitwala sometimes they are offended waliwo abagamba mbu okukweraguza kati bo bebeetonda ani olowooza nti si gwe yeetonda so manya nti there is more to life than gwe olowooza naye nga olugendo luno terubadde lwangu era tewali kintu kyonna kyangu mu nsi but I'm grateful to God. Akyakukuumye nakati okyali ku mulamwa walibadde obuzibu alina engeri gyakugjayo you know it's special it's usually a blessing kubanga kati zino ennyimba zaddi ntedde still seems as ng'oluyimba olupya kyalinga olupya okitegeera kye ngamba Katonda yabikola si ffe si maanyi gaffe okusobola kukeera n'okola ekintu n'olowooza nti gwakikoze kwataawo nnyini okuziyimba Sokalaami olwokusiruba luzulu mwami wange my boyfriend my husband bwatyo Sokalaami kale ali ne Josh Wanda kosa Diking Diking nakwata amaloboozi Sharma Mushagana wakagita kali omulere owa kagita kale beautiful. It is Sokalaami, one of those songs owulira nogamba OMG. Naava buyimba buno omanyi osobola okuyimbira omuntu awakayo osobola okuyimba akayimba gwengo badde oyagala kateekayo eyo oteekeyo kyowulira ku mutima. There is a feeling gyoba oyagala okuteekayo bantu abo bagiwulire ne kakuleetera ebizibu abantu ne balowooza osobola okulaga omukwano ogwo gwoyimbisa mu buyimba so they come to you nga bagunonyo abasajja tebakutawaanya nnyo nayagala obeerawo muyimbiremu akayimba kali kantereddeekiseera bino Mukama byatugamba about hijab kwebikirira kiyamba nnyo kubanga omuntu aba alina engeri gya okwebikira kulungi but okwebikira kw'omwoyo ate kwe kusinga kubanga oyinza okwebikirira mubiri omwoyo si mubikki okosa hijab okola efujjo yo so okubikira omwoyo kintu kikulu kubanga abantu bajja ne notion endala bajja nendowooza nti kubanga wabiyimbye naawe ogenda omuyisa si buli omuntu agenda kwagalwa tosobola kwagala nsi n'ogimalayo era nga bwe kiwandiikibwa nti Allah created every living thing in pairs buli bintu Katonda kye yatonda oyina munno yabitonda bibiri kati balina okunoonya owaabwe tibaba bakufunya olwo omuntu oyiga okwagala sobola okuyiga okwagala munno kati abakwagala bakole bati buli omu alina laavu ye buli omu alina version oba bazungire muli abasajja tobamenye emitima kanzijaawo tugenza okuwumulamu nga nkugamba nti embeera nga bweri olabika olina omuntu ali eyo sayidi eyo ate wali twagenza okuwumulamu ngangamba nti abasajja tebakutawaanya nogaba mubituufu ebizibu ebyo bifuna olw'okuba naye omutima nagwo ogwambaza mu nyambaza y'ekisiraamu munda muli muggwe ogamba sina busiraamu bwokka wabula ffenna twaweebwa emyoyo okwekuuma Bible egamba we're given a spirit of self-control. Yes, we're given a spirit of love, power and self-control. Amaanyi okwagala ne self-control. Nti gwe bakutonda bulala gw'ogenda buli kimu weegaba nedda naye okwatibwa ku bantu kale kibaawo we all make mistakes naye waliwo wekisukka tekirina kusukka wekuumeko osobola okwekuuma nawe n'oguma endure the sacrifice of nekisinga okubeekiro olimu weekaza nowekaliza muntu wabeerawo repercussions genda nga weegaba otyo olabe sitaani gwogenda okwesombera obeere nga kwegamba lwoyimirira mu kifo obeera nga alina legion
Oyina abagoberezi bangi bali ogamba bw'otuula mu kifo kikyankalana n'emirembe gibula nga buli omu amanyi embeera yo enkula gye wakulamu bakitonda mu ngeri nti tulina okwekuuma osobole okubeera ng'osikiriza emirembe osikiriza ekirungi osikiriza ogamba ngambe ntya embeera ennungi ebintu byo biire nga bitambula bitya bulungi. kitegeeza abatijja mutijja empola tetwakalaba ate ng'ogenda bamalira budde era tolina kyogenda bayamba kuba kati omuntu okubeera awo n'akulemerako bambi nga tolina kyogenda mukolera obanga mukama yamutumye alina okujja n'obujulizi ajje n'obujulizi. Kale Naava ntera kwogerako n'abakyala abasinga mu industry eno nga bagamba nti there is a lot of hypocrisy mu industry. Abantu kyebalaga si kyebali, abantu kyebakulaga kungulu si kyebali. Have you experienced this hypocrisy firsthand? I'm going to speak about the chiva. Kwagamba abantu bafugwa, especially abali under management. Bayina engeri gye bababuulira okweyisa. Okitegeera? Omuntu alina okutambula n'omuntu amutegeera. Okiraba omwoyo ebyomubiri bijja luvannyuma kubanga omwoyo gwe gufuga ki omubiri. Kakati omuntu ayinza okufuna manager yesu akuddemu ssente naye ate engeri gy'agamba okutambulamu okweyisaamu kigenda kukosa nnyo ng'omuntu nga akutadde obeerenga gwe baggyeko engoye otambulenga ali obwere empisa zaafa buli omu akuyita kikye naye nga it wasn't your fault but of course it was a fault of yours accepting someone to run your life. Kati kigye kiva kubanga omuntu after management ogenda omulaba nga ate ayagala abantu bakole batya ayagala kudda eri abantu naye nga amakubo yagateekamu dda bakukyama. Abantu mwetegeere, abantu beetegeere kikyoli. What are you? Kyekikolera. Don't lose yourself for just the pleasures of this world. Kubanga tugenda kuteeka ekisakoleki bitwemalizaamu bwereere ebyensi. Be you because there cannot be another you. Kama takola mistakes. Yakola mistake but it wasn't a coincidence nti oli kyoli. Waliwo ensonga. So toweeyisanga nti gwe yeetonda. Waliwo ali waggulu. Mwekitiibwa. Very spiritual. Very spiritual. Teweegobako naye yeewalaawala empanga. Uganda tuga yeewalaawala empanga ebiika masumba. Naava, we've seen ladies ennaku zino back then nga owulira this camp erumagana n'eno obijjukira nga biri mbasajja nti good life tekolagana na Gagamel simanya Leon Island ne Firebase Kabwanango ebyo bijjukira ebyo ebiseera ku mulundi guno biraga bikomeddewo mbakyala. And I think obadde obiraba ebyo gyobeera mu kava z'obiraba ono ali mu kulumagana n'ono ono alangira ono kati waliwo pulezidenti waabwe n'abiyingiramu n'agasimanya feminists bakoze batya oma bapromotinga buziyazi n'ebirala bingi nnyo. What do you have to say about this? Kituyamba ng'abakyalo okudda okunoonya sports z'abasajja ezo ze baali bakajjaddemu nga beerwa ono alwana ono n'alwana ono okugera nga batadde endongo eri waggulu kati abakyala baleka bakikopye bakikopya embeera balina batawaanya byabwe omuntu bw'abeera buli omu alina ensonga ze lwaki asalawo okuba kyabadde naye at the end of the day ogenda okulanga byonna bigadde bya butaliimu bajja kuddingana tusabe kitegeeza bibaawo Spice ya unfriendly nze Shiba namuman following awo naye byonna kankankubulire nga bwe nkugambye nti waliwo abeefuula mu management yesinga okubeera nga ekosa character y'omuyimbi basobola okukulwanyisa n'omuntu nga gwe ng'omuntu tewandikyagala gamba gwe ng'omuntu nga wali badde maybe oyagala naye nga waliwo ekikufuga kyolina okugoberera nga bona ogamba nti waliwo laws ezifuga Uganda nti constitutional laws gwe ng'omuntu wandyagadde okugavaako amateeka ago naye kati wasayininga contract waliwo embeera gy'olina okukola ki
okugondera waliwo mukamaawo mbeere essaawa waliwo yayingirawo ekitegeera so weesanga okoze eki so oli wakirowoozo nti ziyinza okuba management bayinza okuba nga for example mutuuza meeting nga waliwo maybe botalina kusala gyotalina genda netuntu bwe bityo so kyenva kugamba nti character y'omuntu usually efuggwa ekitandibadde kirungi ate ng'omuntu walibadde ng'oli free you're supposed to love one another regardless yes tetusobola kwenkanankana but we are all unique in our own ways. Yes tufuna obutakkaanya naye at the end of the day how we solve the problem kyekisinga mumala ne mundingana mubyerabire ebiggwawo kyova obeewala abantu tobeera sikusangako mbaoli esimaya besti siba sikulabamu mu bantu abo wala kyotasobola kukaka toli muntu w'abantu bonna nze I'm free with anyone era bonna bamanyi bonna I don't have a problem except if ekintu kigenda kutawaanya omwoyo gwange saagala nnyo kola kino kubanga nange siri katonda I'm weak I'm a human being waliwo nange ebinkosa so I can't be around a situation nga ndaba egenda kukola ki kulwaza omwoyo or anything of that sort so I just let go obulamu busigale nga butambula okwekuuma Naava Grey for you, ladies and gentlemen. Finally, people, bali ku kesi ya Naava. Are you in a relationship? Are you seeing someone? Abantu baagala okutegula. Abantu baagala okulagaga. Kayinza okunyumira mu maka. It is a very sensitive. It is a very sensitive topic. Now, yes, are you seeing someone? Yes. You're seeing someone. So, abatagala empola. Bade batagala. Hey, basi. Gwe bagala kala ka box kagule kati for the next 24 hours olabe. Sebe okugamba ebigambo byotawulirangana ogwina okuwummulira kale ekyo tukitwale nti Naava is somewhere naye Naava kati njagala kutumira Naava singa tobadde mu relationship gy'olimu kati which kind of man would sweep you off your feet? Character wise mu mbeera ya bulijjo yandibadde musajja kikaaki eyandikutengudde ememeno kaka kati noona mmaze bagutukako bati waliwo ebitandikirwako ng'onaatuuka ku mwoyo tekulya all men are the same. No, like the physical is very deceptive. The spirit. Ebyomubiri bino ebyokungulu ayogera ekintu nga kugamba nayogera ekintu nga obadde ogenda kukola ki na complete kind of sentences. Oba ne mu mwoyo ne mwogera. Bwe wamulabyeko. Oba ne mwoyo ne mwogera. Yes, mu mwoyo twogera. You communicate. Yes. Oba ogenda okukola ekintu ogenda olala kikoze ogenda kujjawo ejjiiko ogenda olala gijjeyo. Ne mu birooto. You communicate. Yes. Kati wazaalibwa mwogera mulina we mwakizimba. Mulina we mwakizimba waliwo ekyatandikirwako. Kugamba kiki nakugambye nti God created every living thing in pairs. Ono yaliwo before. Buli ebe yali atonda yabitonde. Tetulaba kubaawo physically nga bwe tuli. Bamu yaliwo. N'owo yaliwo naawe waliwo kati bwafa nsigale nga ndisinga weyawabwa n'ogenda mukuba eddala naye n'oli n'omuwabya gyali atudde okimanyi nti omuntu bw'obanga bakuteekera omuntu in most cases n'otalinda n'ogenda n'owambagatana naawe omutuma agenda ewalala but eventually mumala nemukwatagana oba osazeewo kakkane ogume tetwagala sacrifice twagala nnyo ebintu ebyamazima kyokola abantu bagenda bakola ebintu sabo biki ebintu tuwe bityo naye nga if you waited omuntu wakutuukako power yo emusika okitegera gwe wawaba n'oli n'agenda n'omuwabya n'agenda ewalala naye bw'oguma kati avaayo
naawe otekereza bambi ove mwabo abagenda okulumya omutwe nobeera n'abantu bagenda okulumya omutwe si babo infact tobayombesa nabayombesa kati naava kale manyi naava wegezewazannyo kati kale emyoyo gikwataganye katonda amusindisa ow'omwoyo gwo waliwo ebigenderako omwoyo banaagulya waliwo ebigenderako ebirala katonda bwakutonda tatuukiriza buli kimu aba akumanyi akuteekamu ekiwo amanya byoneetaaga n'aleeta omuntu oyo yennyini ogenda okola buli kimu nga kyekola nga puzzle kyekola lw'otalina ogenda okulaba oba weebase ng'ajjayo waletiyo ng'ateekamu ssente ng'agiza mu nsawo ebintu bya katonda bizibu lwakuba mwagala nnyo muli ku sipiidi kale it is okay wani maama wani katonda wabyewuunyo katonda wafuwazi kale yayise ne muganda we wano beesubiya bali mukukuira katonda waffe katonda eddiini eri wano kale naava akasente kitegeeza omusajja bw'abaana ajjewo ekyakasente tosooka kitunuulira afaanana atya tosooka bitunuulira osooka kumenya so nti emitima gyammwe emyoyo gyammwe gikwataga emyoyo kintu kikulu omuntu ayinza okujja n'ebibye naye nga kyebagamba nti darkness cannot mix with light enzikiza tisobola mu buli mbeera okwegatta n'ekitangaala ate mugenda kufuna so omuntu bw'aba azze gy'oli ng'alina ebintu by'abadde akola ebitali birungi ebikontana n'ekitangaala kyo nakyo olina okuba nga okiraba n'otabuzaabuzibwa tubuzaabuzibwa nnyo ebyensi kati katonda bw'abagezesa n'asooka akuweereza omuntu nga mutuufu temukwatanga naye ng'ayagala akugezesa alabe obugumiikiriza bwo oyamba abanaku ekitegedde n'akusindikira omusajja nga talinaamu ssente naye nga mu mutima mukwatagana nga naava olina ogenda oyimba omukolo olina ogenda okuba ekivuulu ojje sente oziteeke ku mmeeza mbe kati dadi ngabiraako waliwo kati kankugeraageranya nti wali ogenzeeko omuntu nga mugagga alina buli kimu naye nga munju omwo temulimiramu bangi n'ogenda n'otula obutuuzi n'owulira nga kiganye kituufu ng'olaba tekijja bantu bangi balina ssente naye nga ki emirembe tewali n'osanga omuntu ng'ali mu kyakasiisira emirembe egiryawo n'otula otwokuba saawe aba bagamba kirungi nnyo okukaabira mu benzi dani okusanyukira ku kagaali egenda okatikanku ebiryawo nebenzi otuuka ekiseera n'ogizaayo ng'essanyu ng'okuuyi essanyu ng'ebintu ebyo bitutte ki let me tell you some things from experience omuntu ayinza okuwa gift naye nga gift eyo gyakuwadde egenda kutwala buli kimu egenda kutwala buli kimu emirembe gyo essanyu lyo nga balinga abakoze some sort of sacrifice or something of that sort osaddaasa essanyu lyo bakutwale omwoyo olabira abantu bagamba nti batunda emyoki gyebiri ate oli spiritual sikuwakana gyebiri tuwakana nnyo banaye nali mpakana but gyebiri abantu babikola holding a lot of riches nabeera na lot of wealth naye nga ayagala bigaba noonya bwabijjaho tebimuwasanyi naye nosanga omuntu nga wabooda alina suze kikulu naye ngaessanyu liri maka muli naye bakotulo naye oli abikoze oli omulala ali mu sitaani talinaki talina mirembe talina ssanyu teyeebaka bamutuga bakola batya bantu balina bistory azuukuka awawamuka ava ku lusozi agwa anebakadde nemmere talina girya abalamu bwe mugirya okiraba so ofunda naki ofunda n'omwavu ofunda n'embeera embi naye ngaessanyu weeriri ate wali omuntu ng'alina ssente naye ate nga mukope ng'omuntu omutima gw'omugagga n'omuntu gugamba nti ali mu mbeera ya si nnungi naye ng'omutima gwe mugagga ofunda n'oyo bano oli azirina agenda kukonkona so ebintu byakatonda bizibu you sound like ayogera with experience kino
Most of the things I've experienced, others You have I've been friends, around people that have experience. experienced it. Ebirala abo n'ategeka ekibatu sirabawogira kavaako kakenaava kale waliwo omwami bamuyita Emma Mpanga ali Norway, one of your biggest fans. Kwagala nnyo agambye wano agambye nteredde is of all seasons. For real, that song, eh? Thank you so much, Emma. Ali Norway bambi atuliza ku WW. Waliwo omwami wano bamuyita Ismail Kiyonga, Kawo Sports, oyo Naava Ntabula, best vocalist around Africa and some parts of the world. Omwana ayogera bulungi, mulungi, wagonjewa, Naava is on fire. Ismail Kiyonga tojja. Tojja. Ismail, eh? Yes. Assalamu alaikum, Ismail. Naalabika agizeemu. Kale weebale nnyo weebalire ddala. Naava tabajava. Bantu bali wano omukyala mutashabi mujingo nakawooya agaye Naava tabajava. Omukyala bamutajen muleka agambye naye dictator you're indirectly begging Naava. I was talking on behalf of very many people around the world abali mu mbeera bweti abaagala okumanya ddala ebintu bya Naava ono biri biki. Okay, Dr. Mukuzi Katongole, webale nnyo webale ddala okuza CBS FM Manduso, Daktari webale kuteekako Kyabasafama, Nginia Muyonjo ogamba otya, webale nnyo webale ddala okuliza CBS FM Manduso, webale kubeerako Naava mugambe nti ndabika yenze gwayogerako. Teacher Matovu Davis ebukakkata kuni. Bagoba binninya ate ebigere bisembera. Oyagala kuba otya. Kale weebale nnyo Kisubi Household Dubai mukyala Naava mundabire nnyo naye engeri gyatuvugamu ali nga atayagala kugaba wano wawanvu nvuddewo baaba biva muŋŋambire njagala kuba bestie we Avatar bwati wagala kuba bestie wa Naava. Kale weebale nnyo Naava akututte nno obwongo muyunga designer. Hi Dictator Matt, thanks for the show. We're created at Divo, her music inspired and she's real. Bamwita kojja ka Richard Kalungi ali Phoenix, Arizona, United States of America. Bambi kwali awuliriza Jumba Eddie ali Nairobi eyo, Jumba Edward ali Nairobi Westlands. Atuwuliriza bulungi nnyo akutumiddeko nnyo, agamba kwagala nnyo. Gwebale nnyo weebalire ddala. Michael Mbowa n'abakkiriza omutwalako out bannange. Naava abantu babuuza kati omuntu nga yeekutte bw'ati neyinoonya kacaayi ako kanywa wonna bw'ayagadde kale awakuwa emirembe. Yiya muganda wange olabe. Greetings to Naava Grey. I thank her for the duet or war with Kenneth Mugabe. I remember suggesting that project when I hosted them both at Fusion Auto Spa. Oh yes. Bamwita Baluti Rogers, manager Fusion Auto Spas. How are you? Kwali baba. Webali nnyo webalire ddala. Kwali. Naava alabika tamogoka. Martin wate bwabuuza kituufu tolimbye. Naava tafulumanga tatuwaddeyo kapera konna alanise bbaale. Kale akogenda kafuna tofaayo. Weebale nnyo weebalire ddala. Obubaka bungi kakati ono kino kibuuzo kiddala ky'obuuliza. Tobuuza kibuuzo kya kisirusiru. Tokiddamu. South Savannah ekinoni neyo si waffe teyo Naava si weeyo. Mulega Andrew, Naava is my best vocalist except Irene Ntale. Okay, kale weebale nnyo Naava. Naava mpise stowe
Ayanja Abdul Shakur Musa distributor mutungo bina gye bali Siram bakwagala tebajja kusobola wabbeeyi owulidde baaba omukyala wabbeeyi tojja musobola kasita weewuliriddeko Emma Seka Nsenkumba ekyanika tuned in from Metro Junior School. Naava is my big celebrity. I love her. Now Mark, thanks for the show, man. Naava bwagaana right Chibatu otega left Chibatu manager Vince. What? Ana bano baba. Baba abachi. Selector Victor Namachindye, but Naava Grey has good music, nice vocals, a collaboration with Mike Ronantongo. Kale waka abulidde ajja kulaba bwakola Naava Grey mwana nange okolera oli waddala eddoboozi n'obulungi yasukka Elisa Nicholas Sekitende promoter Nick Elisha UG webale nnyo webalire ddala Julius K Naava, she is my diva, don't give up. Namita Julius K Madrid ali take ndowooza wano take webale nnyo webalire ddala nze nsiima kubanga talina ntalo n'abayimbi banne. She has nice songs. Bambi Kateregayisa tamukedde mu Nnyendo Masaka webale nnyo webalire ddala. Ssekabira William Kwoli ku Mariani Collections Masaka walai Naava asabula. She has good music. I love her. Webale nnyo webale ka program bwana Dictator Mark Oscar Richards Dubai Naava tuwema kapera kaningo muloge Oscar Richards boss customer ye boss oyo muwera awo nnyini ategeerezi Sirimba onentyawo kumanyira malawo sikyasaawo nowinza ebyobulamu bwange yabuwamba yantwala ye linnya sirinnya ntunula nga talaba simanyi kikyanfudde abaye ningo mulogeye yanyu amanya okukuluma kuba era kukuluma kati bano bazokuluma kati osanga lwoto luyimba kubanga nalo lwawo kuba bebamu awo katulaba omwoyo bakutekera omwoyo yagenda kozi gale webale nnyo webalire ddala akayimba bwe bumu ku buyimba obusinga okunyumira omukyalo ono Kakadi Pro oli ku US Avenue Emachindye ogambye Vini Cruz kwe muli mutumbudde n'ogamba agambye nali mmanyi mukono gamu ali mu basajja naye Naava alabika naye bamuyita sitakanga sitakanga amundabire Naava webale mutuleetera bunjo Mahad webale nnyo webalire ddala unagambye OMG acapella Jesus Christ Jimmy Verone kyazze ali mbawarabu awo bwasinzidde n'akuwulira Naava is so good. Kasekende Kudra ebulenge bukoma nsimbi bwoti bwogambye webale nnyo webalire ddala Naava tatufulumanga tatuwaddeyo kapera konna gwe bakumaze dda wawedde dda nakugyeko n'engalo kale katumale okunoonya ku ssente. We are coming back. Bakaita fumba ku CBS FM emanduzo ampuliriza ebibuuzo bikyali bingi nnyo simanyi na bwe tugenda kukola naye tugenda bbawa ennamba kwe musobola okuba nga mutufunira mu maaso awo ddala mmwe bababbye nnyo simanya bannina emikolo biki simana olina gangenda kuleetera Naava kati olwaleero ogenda njagala akwewera ennamba nti eno bw'ogikubako nzigirawo osobole okubeera nga omukolo ogufuula magical. MTN Uganda tugamba nti ba hustlers we meet, he appreciates what I do, no money, all of it was sing and solo he plays the instrument and sing, akatutwalya awo ng'abantu batuyimiridde mali bbanga mutuweeyo akantu mukoleyo kolabo kati lumu nga my producer calls abamanya ninayo track mbaye njagala okikola ki neŋŋamba ekirowoozo nekinzijira nti lwaki tokikola nani ne Kenneth tuba tuli awo
nga Kenneth mukubira nga ajja ku studio nga tukakolashi kakola era nga kavaamu ekintu naye sisuubira tukayinza okusoundinga that good. The response has been amazing. Kiki ekibeera emabega wa music ng'okola oluyimba ki ekibeera emabega obwongo obwo ki ky'oba oyagala okutuukako? Kati oluusi I'm driven by oluusi track. The emotions, track. Yempa ne message. Sometimes omwoyo kwegamba connecting mood. Oluusi si track oluusi ofuna a song just comes out of the blue. You can't explain these things. Okay. N'obulamu ne bye tuyitamu No. omwoyo gunyuma anaye singa tubalina kafune ku myoyo ensonga za myoyo. Kale mu bigambo ebisembayo nava nga tumaliriza, how can someone get in touch with you, social media platforms, following atya, and what's new then obanjulire this brand new song? Instagram Naava Grey era jjajjira bapeeko 110,000 followers. Okay. Then waliwo ne Naava Grey page nga ziri 3 ne waliwo esinga okuba ey'ekikumi. Waliwo eyo waliwo na 35,000 zonna basobola okunfunako ezo 3 bajja kuba bazidentifyinga. Waliwo eya 122k followers, that is one of them. Yes, then 35k followers, that's one of those pages. Okay. Okay, zonna Naava Grey. Then Twitter Naava Grey. Okay. Aba bakulina. Kale, Naava abantu basiibule. Banange, I don't know, sobola kwegamba kuteeka whatever I want to say bigambo ebimala naye mbeebaza nnyo abankuliza those that are falling in love with the songs kwegamba bwe bazibakutteko then I'm grateful. Ziba zikyusiza obulamu bwo I'm very grateful kubanga ekisinga byonna mwoyo za Mukama abankuumire. Enjoy owuwo featuring him. Wow. Ladies and gentlemen, tubeebaza nnyo okutambula naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala bibadde biwanvu. CBS FM.